naye ng'ekyamazima oluyimba terunyuma ge mazima oluyimba terunyuma ekyokubiri okumanya terunyuma bakutte n'ennyondo ne baluteekako okiraba lulinga bino byolaba kasita owulira ng'omuntu ng'alina omuwala we ali naye n'akugamba oyo nno gwolaba alina omutima omulungi agutwalire ennyina ate omanyi famire yaabwe bonna eri bweru ate famire n'omukwano bikwataganirawa okiraba so the song is not good bye bayimbako everybody knows Uganda fenna tukimanyi tetuli bulungi okiraba the injustices going on baluyitani I'm not your enemy olwa Bobi Wine King Saha ne Nubiani abo badde otandikira bali mamanya kyo boli kulwa nowera leka tawutigenda ngamba olwo okiraba oluli Musaha Nubiani Bobi Wine bebo basatu pademani yalukoze terwanyumye ekyo nakyo kiveewo ate mugambye eki mbotebinyumye ebintu ebyo kasitabo yakubanga ezinyuma n'enziwaana teyalaganga ssanyu okiraba ebirimu buli munnayuganda ali wano abimanyi mbeera mbi obwavu bungi abantu babba ssente abali mu parliament ne mu gavumenti okiraba buli wamu nguzi okay abantu abavubuka bali mu makomera basibibwa bwereere okiraba basanga omuntu nti olwokuba yambadde akakofiira akamyufu ne bamukuba munda naye nabo ababwambala nammwe mwebereremu mulekerawo okukyokoza abakuumaddembe manya abasajja tebaagala bukofiira bumyufu okiraba naye ate oli bwati kogenda mu parliament agendera mu suuti nogaa nti lwaki tagendedde mu ovulo okiraba naye nga oluyimba terwanyumye no sometimes you have to come out but there have been better songs before Saha alina oluyimba luli lwe yatuwulizaamu luli TikTok 360 olwo lunyuma era I big up on yourself King Saha naye luli lwe mwakoze abasatu terunyuma nakale ennyimba ezinyuma Mwami Edward Sendi analysis yo yalibadde nnungi nnyo era ewoomye nnyo singa eyogedde omuvubuka ali mu myaka gy'aba Brian Makona so omusajja omukulu ali mu myaka gyo kubanga omuvubuka omuto aba akyanoonya bimunyumira era ebimuwoomera naye omusajja omukulu ali mu myaka gyo aba anoonya binaayamba era ebimujjanjaba nkakasa mwami Eddy Sendi oli mu myaka abasawo gye batuuse okugaana okunywa sukaali n'ebiwoomerera omanye ensonga lwaki nti emyaka emikulu girina kulya bijijjanjaba era egibiyamba era buli kyakulya ekiri recommended ku basajja ab'emyaka gyo kirina okuba nga kirimu vitamin oba ebiriisa ebiyamba okukuuma obulamu okusinziira ku myaka gyo mwami Eddy Sendi abasajja ab'emyaka gyo omusanga ng'anywa kaziire ng'ate abaana baazadde bali mu kunywa juice si lwakuba nti ye tayagala juice oba kaziire yamuwoomera naye ate kaziire mwemuli ekituufu kyanoonya kakati mwami Eddy Sendi naali kusuubidde okufokasinga ku bigambo ebiri mu luyimba so si ku mudigido oguli mu luyimba nendeetayo ebigambo mu luyimba kubanga eyakoze oluyimba yabadde aluleese ng'eddagala teyalusuubiddemu awaadi yonna teyalusuubiddemu booking yonna era teyalusuubiddemu kuzannya kugenda ku chat nti lwe lulina okuba nnambemu oluyimba terwazze kuvuganya era kinkanze nnyo n'okuluteeka mu kategore y'okuvuganya nga luvuganyiza mu music wadde nga yaluleese mu mbeera eri musical naye lulina kuvuganya na parliament lwabadde setteeserezo lwabadde parliament etambula lwabadde poliisi etambula
lwabadde jijja atambula so si oluyimba oluzinibwako. His Excellency Bobi Wine ngenda mmutuuma ng'omusawo ajjanjaba Uganda eno endwadde ebulako akatono nnyo okukutuka. Siwaliyo musawo ateeka juice mu ddagala ng'agenda oddikuba omulwadde. Omusawo asobola okukukuba eddagala erikaawa kubanga ekigendererwa kye kyakukuwonya. Omusawo asobola okukuwa empeke ezikaawa kubanga ekigendererwa kye kyakukuwonya. Then abajja okulaba omulwadde bo bakkirizibwa okuleeta juice ate era ebiseera ebisinga anywebwa bajjanjabi. Nabwe kityo His Excellency Bobi Wine awo w'omumanyidde okukubira ennyimba ezikucamula, okukubira ennyimba ezikudigiza, awo yavaawo okujjako nga wawuukuuka. Olaba tukyayina ennyimba ezitujjukiza kafeero, tukyayina ennyimba ezitujjukiza basudde wadde nga tebakyafulumya. Gwanoonya ennyimba ennungi mu His Excellency Bobi Wine mukyaji gyeziri yazitereka mu bungi ng'era yeeteekerateekera akaseera nga kano ak'okukuba ennyimba ezikola ng'eddagala so si ezikola ng'ekiziniroko oba ezikola nga eziwoomesa omwenge. Ddayo mu nnyimba za His Excellency Bobi Wine enkadde ezaamukumanyisa, ezaamukwagaza wadde nga tomwagala n'ogaa naye ekisajja kiyimba. Wuliriza ezo kubanga ye yakyusa dda audience kakati alina abantu ab'entegeera endala baweereza. Takyaweereza buweereza bakyakaze okuggyako abakyakaze abeetaaga okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga. But luckily enough ennyimba enkadde zikyaliyo mwakayivu. Genda owulirize ezo mu kaseera kano. Ffe ennyimba tuzikozesa ng'emmundu oba ekyokulwanyisa mu revolution eno gye tulimu. Bajjajjaffe abasinga baatabaazanga mpiiga, abalala ne batabaaza amafumu, abalala ne batabaaza engabo. Ku mulembe guno waliwo n'enkola y'okutabaaza olutamba. His Excellency Bobi Wine mutabaazi eyatabaazizza olutamba. Kakati singa tubeera mu lutabaalo, azironga azinzisa omulabe, azironga azinkoze kye kirina okukolebwa okuwangula olutalo, then ale toyina kumbuulira ngeri gye nnina kutta mulabe, oba toyina kumbuulira nti ono omulabe lwaki wamukubye lya mu kawompo, wali mukubye lya mu liiso n'alumwa nnyo. Ekigendererwa azironga afudde omufu taba na nzita oba taba na nkwata. Ekigendererwa kyabadde kyakufulumya bubaka era bwatuuse mu bantu. Nsanyusa nnyo naawe okuliriyakitingako kubanga kabonero ak'essimbalaala nti walufunye batyazawazi mu kiseera kino. Situtunuulira bulungi bwa luyimba awo twavaawo dda, ate n'emyaka gyo nkakasa gyali badde gyavaawo dda, naye nga tutunuulira ki ekiri mu luyimba. Kakati ekyo ekiri mu luyimba nga ggwe omusajja omukulu kyambulemu ebidongo okiwulirize ng'ebigambo. Ogenda kuŋŋamba nti nze ndi music analyst, ekintu kyonna ekitali musical mba nnina okukikuba. Bw'aba yabadde tayagala tukikube yali kitadde mu katabo gwawo wakaanalayizinga obutabo bumeka wootudde. Era obutabo buddusa message mmeka. Ogenda era kugamba tyandi akatabo kawangaala ko tekavaawo lubeerera na lubeerera omulwadde tumujjanjaba okusinziira ku sipiidi y'obulwadde obumuluma. And if you need to hide something here in Africa, put it in writing. Abafirika temuli bangu bakusoma, wabula abafirika muli bangu bakuwulira oba okuwuliriza. Yensonga lwaki ne pano yammwe eyo ekola analysis ku music netekola analysis ku biwandiike watiifu nga gwe nabadde nnoonya
okola analysis eyo nga bw'ogikoze n'oluvannyuma kidduse omuntu atuuke ku bubaka. Era njagala okusooka okwebaza weebala okutuyambako okututambulizaako obubaka buno okutuuka ku bannayuganda oba tukolera akalango ak'obubaka buno bw'olowooza nti buli mu luyimba wadde nga si luyimba. Obubi bw'oluyimba okozesezza ggwe ebipimo ky'okubupima okulupima. Era ye ggwe benchmark kwe tulina okupimira ebijjudde n'ebitajjudde. Minzaani yo tewagiteza amayinja kubanga bangi abatega amayinja minzaani nga woogulidde kilo waakiri alwana akusaleko nga grams 10. Singa tubeera ku kyalo nga tulinako minzaani emu tulondalera bumwanyi ddala minzaani eyo wadde nga yeebeera eriwo naye yentuufu okupima ebiweze. Mwami Eddy Sendi olulimi lwo lwe tulina okukozesa nga testa okupima ebinaawooma n'ebitaawoome teruliiko mabwa. Teruliiko mabwa, lukola bulungi testi zaalwo. Ennyindo zo bwe tubaze tulina okweyambisa okuwunyirizanga teziriimu ssenyiga. Teziriimu ssenyiga mwami Eddy Sendi. Nabwekityo mwami Eddy Sendi ebiseera ebisinga bw'obanga okola analysis ku kiyiiye ky'omuntu mu perspective mwonna mw'obeera ogikoledde sooka weebuze ye yabadde ayagala ki? Kubanga kya buswavu nnyo we ba-analyzingira bebekulu circumference, we ba-analyzingira awujja kiwojjolo kya Zuwena. Sigaye nti bebekulu nkuyingidde ssebe era tonteekako ezo embeera ze z'ekijegga. Ng'ate era we muyina okuteeka oluyimba lwa revolution olutazze kuvuganya, okuwenja oba okunoonya awaadi yadde okuzannyibwa kwe mu TV mu mbeera ya mumpita e Bulaaya nnyimbe. Nga lwabadde luyina ekigendererwa kyalwo, nga lwabadde luyina gye lugenda. Era nkugambye nti oluyimba luno luyina kuvuganya na bigambo bya ssetteeserezo, na bigambo bya Museveni, na bigambo bya Ijjijji, na bigambo bya baakwerinda, so si na circumference oba awujja ekiwojjolo ekya Zuwena. Otherwise analysis yo nkugamba teyali badde mbi singa ekoleddwa bavubuka bato abakyanuuna sweet, abakyanuuna ice cream era abakyanoonya ebibawoomera. Emyaka gyo ne mu mmere gy'olya muyina okubaamu kaamulali olowooza awooma. Emyaka gyo mu byonywa muyina okubaamu kaziire awooma okusinga Minute Maid. Waliwo emyaka we gituuka ng'olina kukuuma bulamu na kukola biyamba bulamu. Ngenze ku ky'abasajja be mwogeddeko abaatugaana ovulo. Mwami Eddy Sendi, tulina obulwadde bwa siriimu mu Uganda bwakyako ennyo nga bulina ne bakwano bo bye baatwala bwe mwali mu Emitos, nga n'omu akyaliwo nga living testimony era bwe mwali mu Emitos nga n'ennaku zino atambuza njiri ya Mukenenya sijja mwogera mannya. Ani yakugamba ko ntolina kwegadanga ku mukazi wo? Baali bakuganyeeko okwegadanga ku mukazi wo? Baali bakuganyeeko okwenda? Wabula mu bwenzi bakubuulira nkozesa yaabwo, so si kukujja ku ssanyu lyo ery'obutonde. Bwe baba tebakujja ku ssanyu lyo ery'obutonde kijja kitya nga tonzija ku ddembe lyange ery'obwebange. Kino temulina kukyambala, kino temulina kukyambala. N'omulala naga abasajja baage gwe oli mukazi bakuwe sikaati then
ogamba oti abasajja banno nti abasajja bagamba baani gwoli mukazi terenjuyo jabulire kubanga togwanidde kugibeeramu nga musajja. Omanyi waliwo akaseera we katuuka naddala mu biseera eby'olutabaalo nga twawula minya na biyenje byabulire amayu. Omusajja ow'emyaka gyo talina kukozesa statement y'abasajja baalagidde kubanga era n'abobbo tebaalagira naye olw'okuba baalagiranga basajja baawanama ne bagamba paka ku muntu asembayo tugenda kulwana. Tewaliyo gavumenti eri kuwa ddembe kugirwanyisa mwami Eddy Sendi, tewaliyo. Naye oyina kuwanama okumenya ebyo bye bayita amateeka okusobola okutereeza amateeka kubanga ne gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote teyakolako ku tteeka ng'erekedde omwaganya ogw'abagiyeekera. Lwaki gwe eno ŋŋaana okugirwanyisa bw'ebanga ovulo yo kyeyita ekyobuyeekera? Lwaki gwe ŋŋaana okugirwanyisa? Ntegaatega amateeka agaakolebwa wakati mu kukkakkanya amateeka nga sirina kugamenya nze okwetereereza amateeka. Mwami Eddy Sendi, sirina bbeere era nina mukonda wansi eyo. Katoyinza kuŋŋa nti abasajja ne bagamba abasajja abaawa era bwe bali nkolera timetable y'okwetoowoloza, bwe bali nkolera timetable y'okwegadanga, era bwe bali nkolera timetable y'okussa n'ey'okulya. Ebiseera ebisinga oyo kansa gwe mulaba ati gumbula abantu bw'atandika butulututtu ne bulagajjalirwa. Bw'onaalagajjalira ekintu ekitone ennyo ng'eddembe lye ery'okwambala ky'oyagala, akaseera kagenda kutuuka kigejje balabe nga n'omukazi owuwo ow'ewaka basobola okukusalirawo lwe munazza ku muki ku mwana. Nabwe ekyo emboozi z'abasajja ne bagamba muzinyumize ku bakazi bannammwe so si ffe abasajja. Mwogedde mpuliddemu eddoboozi lya muganda nge Ebbaati Badru Ssennoga ng'agamba lwaki mu paalamenti bano ababaka ababawaga nti mwambale obukoofiira baate tebagenda nga bambadde obukoofiira. NUP is a party. Parliament is an institution. Bw'eba erina amateeka gaayo, nange mu pate yange nina amateeka gange. Ate era si paalamenti oba ababaka ba paalamenti be balina okunsalirawo kye nnina okwambala era n'ekyokukola kubanga n'oluusi bye basalawo decisions zitera kukosanza omuntu wa wansi. Nabwe ekityo muganda wange bw'eba paalamenti erina ennyambala yaayo, naffe aba National Unity Platform tulina ennyambala yaffe. Era bwe twali tuwandiisa ekibiina baatuwaako ku bye tulina kwambala ne bye tutayina kwambala. Oba ntegeerekese bulungi bakama bange. So nga ate yo paalamenti bw'eba etondebwawo eba ne dress code eyaayo. So parliament is parliament and National Unity Platform is National Unity Platform. Bakole ebyabo babambale mu nnyambala yaabwe, naye ate ennyambala yaabwe teyina kusalawo kirina kwambalibwa ku pate oba bannayuganda abayavuyavu abanyigirizibwa. Otherwise omusiraamu bw'asanga ow'entalabuusa amugamba atya ti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Omukatuliki bw'asanga ow'omudaliza amugamba atya nti omukama mulungi ekiseera kyonna eraze embeera ze. Omulokole bw'asanga akutte Bayibuli amugamba atya nti mukama waffe yeebazibwe. Gwe ki ekikulowoozesa nti nze ow'enkyukakyuka sirina kubeera na kumanya muganda wange wonna we mumusanze nti yoyo. Secondly, we are halfway government in case obadde tokimanyi. Singa His Excellency Kyagulanyi abeera atambula
oyagala akola atya Rico ku babe n'abatali babe ng'ate bano abatutta abatutulugunya balina dress code yaabwe. Nze yeekolera idongo.